Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era Muko Mukulembeze w'eggwanga avuddeyo n'asaba abantu okutambulira mu bufu bwa Katonda ssaako n'ennambika ey'enjawulo gy'abaakoze. Ono okuvayo bw'ati asinzidde mu Atongozza Akatabo akatumiddwa Destined Discover Your Pathway to Purpose. Akatabo kano kawandiikiddwa omuwandiisi Irene Kauma. Akatabo kano katongozeddwa mu maka ge Entebbe. Is that God will create life as he chooses. What that person does, however, with their lives is what is important in ensuring that God's purposes get fulfilled or not. God needs us to cooperate with him in fulfilling his purposes and plans for our lives. I believe that with Irene, we can only praise the Lord because we are confident that for sure, no matter how she suffered growing up, we can see God's purposes in Irene's life being fulfilled even today. Janet Katamu 7 agamba nti Katonda aba n'enteekateeka ez'enjawulo era abeera alina ensonga lwaki asinkanya abantu abatali bamu n'ebigendererwa eby'enjawulo. Therefore, I have no doubt in my mind that as Irene continues to walk obediently with God, she will cross that middle place and reach her destiny as purposed by God. Irene's book is good for all people to receive wisdom. It is brilliantly written. It is interesting and easy to read. Ku mukolo gwe gumu gwetabiddwako omumyuka w'omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa ng'ono avuddeyo n'asaba abantu obutoonoona mannya ga bannaabwe. But people around just take people's names. People love destroying. When you are destroying someone's name, you are destroying that which is nothing to you but everything to a person. That's what we've specialized in, most of us Ugandans. I'm happy, Irene, God has protected you. For those who have tried to do it, like we usually say, stand tabula kubo, on your side he has failed to find a way. Omuwandiisi w'akatabo kano Irene Kauma agamba nti akatabo kano kasimbuliziddwa ku byafaayo bye ssaako n'obulamu bw'ayiseemu era nga kye kimu ku ebyo ebimuwadiriza okusobola olaba nga awandiika akatabo kano n'okuzzaamu abantu amaanyi nga bwe basobola okufuuka ab'enjawulo. So akatabo kano koogera ku kintu kirala nti nga waliyo kaali kuyidda ku nsi Katonda yalina ekigendererwa eky'obulamu bwo oba baakuzaala nga abazaire bo tibafumbo oba baakuzaala mu ngeri ki walina ekigendererwa. So nenda buli omu asoma akatabo kano ategeera ekintu kirala nti Katonda yalina ekigendererwa lwaki yayidda ku nsi. Nenda buli omu asoma akatabo kano alina ebyamuniiza ebyamuniga omutima oba abazaire bo tibakwenda oba baba we yakwegaana oba tobaire na mikisa ng'abantu abandi. Nenda bategeere nti balina Katonda abenda. Aye bene balina okusalawo. Abantu abatali bamu boogedde ku muwandiisi w'akatabo kano era na biki ebiruubirirwa ebitunuuliddwa mu katabo kano. Ku bano okubaddeko nankulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kukola enguudo ekya Uganda National Roads Authority Irene Kajina awamu ne nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka. Bano batendereza omuwandiisi nga bw'ali omuntu ow'entomo era ow'enjawulo mu buli kimu ky'akola. And demanding, so the self is diminished and God is exalted. We must never run away from adversity because there's nothing more educative and training like adversity. How you go through prepares you for the next step. Kale ate nga twabona engeri gy'atambwiremu ng'afuuse muntu w'amaanyi mu nsi Uganda yonna. Kale tulina okuba nti encouraging abawala abato timutoola munda. Ate abaana baba bagwire ku ekizibu tubawa amaanyi basobola okubita mu kizibu ekyo kye balimu ng'abaana abawa. Okusinziira akatabo katambuliziddwa ku miramwa egiwerako omuli okwekkiririzaamu okutaba abantu mu kukolagana n'ebintu ebirala mu mbeera y'emu n'okutuusa obuweereza bwo obw'enjawulo mu bantu. Omukolo guno gwetabiddwako bannaddiini ssaako n'abantu ab'enjawulo era nga mubaddemu okusaba awamu n'okuwonga akatabo kano eri Mukama Katonda. Era Kauma annyonnyedde ku lwaki kino kikoleddwa. Mu nsi y'omwoyo balina obuyinza ate balina abantu ababayikirikizaamu
baba kubituuti ebyo buli sanda abo abantu wakati mujje muli Yesubi baidda kulirya. So nenda bene babe batambuza akatabo kano bakobera abantu mu makanisa gaibwe nti basoma akatabo. Tichigasa kuba bwa mu kanisa nga toidi ngozira magezi. Tichigasa kuba mu kanisa nga toidi Katonda kyakoba. So nenze babeewo basobola okukatabo kano okukwandula. Abantu ab'enjawulo balaze nga bwe bafunye ekinyegenyege ekyokuwandiika obutabo oluvannyuma lw'akatabo kano. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.